Mr. Kagege oli otya oli mu America oyambala masuuti olinga gwe eyagatunga oli kusereza mu omusolo olya mission to yumanyi wagenda mu America kugula ba bloggers akusasanya sente ng'osasula abantu ababali bagenda mu demonstration bali mu kugenda mu demonstrations obanga oli ku mission ya NRM ogezaako nnyo okuteeka wansi bannayuganda bali mu diaspora ddala bali mu America obuteeka lakaasi omulimu gwo badde ogukoze naye ngenda kubuulira abantu ekyama kibadde tebanyo olwaleero kamala bazanyira kadakiika 3 seconds sabiri ngenda bazanyira keddakiika mbabuli information kuba tuli mbwangu amasimu nabadde nabasuubiza amasimu akatambi kano yakakoze ne case n'atweka atujolonga bwati kati ngenda kuzanya keddakiika emu mbabuli information yabadde nsirikidde ane yagenda kutya waliwo ebintu ebiyita and some cases zendaba olusinga zibeera poorly handled. Case in point musajja waffe Matthias Mpuuga ow'ekitiibwa, wasn't it a radical way of handling his matter? The end will justify the means. So gerera kibiina ky'abali abo Mpuuga nabagamba mugenza okukola n'abantu abatalina respect, abatalina integrity, abatalina kibagoba. Tugende omanyi twekatte tujjeko nakyemalira fine naye mugoba agenda ki? They'll destroy all your careers mwenna because you didn't have the balls to stand in mmwe. Nebino ebyokugenda nga abantu bazunga buzunzi mu bibiina bibyo bibazaalidde no associate anyway sawa agendayo because it is so emotional. Wagano teka kwa mukono. I gave my reasons. But from word go, abasajja abagezi ngaabo ogenda okwasociatinga n'abantu abafaanana bwe bati. We can have the same cause. Ne mutuule mulabe parameters abantu bemo civility yaabwe yenkana ki? Nze kankuuli tusobola okusigala ffenna nga tugoba kyekimu naye ne ŋŋamba ono nja kutuula naye ono sijja kutuula naye. Alright. Hon.Nsereko MP Kampala Central Mr. Kagege civility gyoyogeddeko credibility nti bagendayo ng'amanyi abantu badiringana black enough bwali ozza okusuubula wajja okusuubulako munno opungo yala kusuubulira ddala president yenyi n'akugamba yakugamba nze sisuubulibwa sirikwa oba osobola okusuubula era nekikusala from day one n'otandika omuwalana n'omulwanyisa lucky enough naffe twali tetukwetaaga kubanga wali kirumira mpiri bbiri naye njagala ensi etegere mu bukole bw'okubira kirumira mpiri bbiri n'abawulira abantu ssente ze bwajjaga ku basajja ba Pakistani ekikozesa emirimu gya Museveni kati mu diaspora bweyagala okukendeeza power ba bloggers n'aba demonstrating mu America gy'oli bwogaba ssente Kezi yakubuuziza nga tewasayininga ku petition y'okujja Bampuuga mu parliament oga nti you gave your reasons ezitali mu public ezitajja tutalabako. Well, good enough webalinyo balire naye lekera okozesa ebigambo ebirengezza nga teguwandibadde olengezebwa olw'ebikolobero by'okola mu nzikiza koze sitegenda bitegeera. Ladies and gentlemen, omukulu yali mu America essaawa zino ali kusereza mu wamusolo sente z'ebitundu 4 ku buli 10 ziggweredde mu bitundu byakyama by'abakazi nkiddamu obulamu bwa Nsereko bonna sente z'ebitundu 4 ku buli 10 ziggweredde mu middle field z'abakazi yo obwongo bwa sente alinga mu middle field z'abakazi bw'alaba ku bbeere n'alaba ku kiwato n'ennyanshi ng'atandika okwekombaati nga ne windows zonna ziyiika n'amatunga gabangala bwe gati ng'atandika okusobereza awo sente ze 80% we ziggwereddewo. One oyo omwami smart wire ate mufere bino ne bw'olintwala mu kooti information gyenkuwako yonna nginako obujulizi oli smart wire ate oli mufere. Obadde mujjukira bwe mbadde nzijjankola information ekwata ku Dr. Badru era Professor Badru Kateregga ebizibu byamutuusibwako mukazi wona yagala omutta abamu bakabira mu mawulire nga bivudde nze nabyogera dda kyembasingako ekyo information nagita dda kyensingako empapula za Uganda TV za Uganda babbuloga simanyi baani kyembasingako nti mbasooka mu maaso
empapula zagenzo bifulumya simanyi TV radio nga nabasookayo dde emyezi ng'emeka mu maaso zentudde butuuzi kati omukulu ono mubadde mukimanyi nti y'omu kubadde babojjerera muka Professor Badru Kateregga. Nsereko njagala nsemanye Hon.Nsereko MP wa Kampala Central y'omu kubadde babojjerera mukyala wa Professor Badru Kateregga nga yamuwujja ekiwojjolo ali midfield ya mukyala wa Professor Kateregga oli Omunyarwanda yali agala mutta. Njagala mu kootinge bulungi njala mu kooti omukyala yeetamu oluta Professor Badru Kateregga ne information mwagifunye bulungi nenga nabasookayo dda. Kati Nsereko y'omu ku babadde bazanyira midfield ya Professor Kateregga nga mwali Badru Kateregga nga mwali yasaba midfield. Mujjukira y'omu eyazanyira midfield ya mukazi w'omugenzi Nyikirima omugenzi yafa omukyala yanzira kuba ali mu diaspora kati yoyo omwami gy'emizannyo gye. Gwe ne banno bali woleza bampuuga baga nti mu kusaba midfield eri amukwatira nsawo yamuviiramu n'okubesasi ku kisambi kati mu bwongo bwase talinga nnyo midfield. Bw'olaba akabina k'omukazi n'ebbere n'amaaso bwe gati ngoba Parliament njibanja mmekando za 3 okubira speaker omugambo so kumumpe yawo mu 5 ngomufunira visa ticket either utakutwala Kenya, Rwanda, Dubai ne mu America batuusa bwe kyekizibu kyo. Kati bw'oyogera ku politics notandika okujjanga oyogera mu bantu nga baza totegeera the moment kasitola ba ku mukazi sente zo zonna wezigoma. Kati njagala enseetegeere nti gwo mukubadde bali mu midfield nga muzannyo omupiira ng'obojjerera muka Professor Badru Kateregga. Kubanga omukazi abadde alina ssente ng'azijja mu university za professor zonna nkimanyi gwo badde okulanga smart wire. Nakabali information gyefulumya gwe giwandiika ojja kunzigulako omusango information ejja kuwa obujulizi nga gwe bonkolako malisi ngoza sitegeera nenze nenkuleka kuba this is politics negano genkuwa ge mazima gemba ge mazima gwo omukubadde Bejovana muka Professor Badru Kateregga ndoza no tumuteka no tuko omukyalo okufuna influence egamba ndoza nina abanene kakikole kigwe kubanga buli kimu kyonna kya Professor Kateregga yakikyuse eri apa byonna sente zonna buli kimu nga ne university zonna almost azirimu 80% nga mumuzanyisa ebintu ebyo. Kati mukulu gwe genda mpola information tugirina nenda legitagala fulumya sawa zino genda mpola nawo ovuddewo. All right. Teweekyawa nga tuli n'ebyo genda mu bannafi abamugga World Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya olina by'okooye oba by'oyagala okugula jangu mu Mugga World Properties oddeyo n'akamwenyumwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe. Ku Mugga World Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 89 7 noti 3 ku Mugga World Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga. Wuulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origami. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo. Weyunire Pizza Origami tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 79 88 54 ne noti 774 nkaaga 93 79. Pizza Origami tulya kyaddala.
gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.